Yes, abakatwegattako abali ku the updates online page. Mwasibe mutya katusubire nti muli bulungi nnyo. Tusinzira wano ku Bulange Mengo. Era nga embeera yonna kuva ku makya bibadde bitambula mbadde mubigoberera. Finally Katikiro waffe owa Buganda Charles Peter Mayiga atubeereddemu olunaku olwaleero. Mwasibe mutya nze Sweet Apple nakuza omwezi 20 olunaku olwaleero omwaka 2020. Kansubire nti buli muntu wali ali bulungi newankubadde twazeeko embugo kubeera nga twekubira ku nduulu tulebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. So mugamba mutya sharing ayita muno tugenda kubeera nga tutambuza tutawalwambuliza nti Honorable Busegirinya ali luddawa bayingidde munda n'abakanga basatu ogerako ne Katikiro waffe Charles Peter Mayiga. So kansubire nti buli muntu wali ali bulungi era obulamu bweyagala twagala kwebaza Katonda nti olunaku olwaleero ekyo kitubadde tutowooza nti abantu bagenda kubeera nga bakwatibwa. Katikiro Charles Peter Mayiga asiimye abantu baffe ne basobola okubeera nga bateebwa awatali kakalu konna konna nakakwakulizo konna konna aka poliisi. So eyo embeera bwetu bweri naye nga abavubuka baffe bonna basinga obungi basazeewo dda abantu baffe ba Sweet Soldiers. Jackie Biru yatuuse dda owa Bobby Diehards naye nga ali wano agenda kubeera nga atunnyonnyola katubulira amanya ge ate tusobola mbuzi bigenda mu maaso. Amanya Biru Jackie yasalawo era buli omu amanyi bulungi nnyo. Tuli wano e Bulange wa Jjajja Kabe wa Ssaabasajja Kabaka. Ensonga enkulu eyatuleese buli omu yagitegedde yakuba Jjajjaffe Kayiira tiyagaasi. Kitegeeza bati oboola omuwangwa gwaffe. Kubanga tewaliwo nsonga, tewaliwo nsasagge, tewaliwo kiki naye basalawo ne bakuba Jjajjaffe ki tiyagaasi. Ensonga endala ne bagamba pulezidenti waffe bamuyita Kyagulanyi eyeddira embogo. Kitegeeza yali alina okubeera ewa jjajjaawe. Naye kati bo bawanga ensonga eyo ng'omuntu atuuka n'okugaanibwa okugenda ku bujjajjaabwe. Tetugenda kikkiriza ensonga lwaki twambadde gomesi zino zikadde ne tuzisuulako bulijjo omuntu laba mu bupale naye leero zino nsonga zaki za Buganda. Ffenna tulina ozenyigiramu nammwe abasigaddeyo mukimanye nti kino kitukwatako kubanga bwe balumbidde Jjajja Kayiira kakati olwo ate mmwe abasigaddeyo oba ffe kitegeera. Nze nno ndi muzzukulu wa Kinti Ebubiro. Oba weddira ki? Neddira Mpeewo ndi muzzukulu wa Kinti Ebubiro. Jjajjange yesiga mwenkola ki mwenva era taata wange ye mukulu ly'essiga ye mukulu w'essiga taata wange omwami Kibirango Badin Musomi ye taata wange ye mukulu w'essiga era n'olwekyo nina okulwanirira Obuganda paka ku ssaawa enkola ki esembayo. Ensonga lwaki tuli wano kuyisaamu bigwa byaffe Lugaayu kuyisaamu bigwa byaffe Lugaayu yensonga lwaki tukola ki tuli wano. Ebyobufuzi twasoose ne tubizzaako ebbali kuba ffenna tulina ebibiina byaffe tukola ki netuwagira naye essaawa eno kulwanirirwa buwanga bwaffe kubanga ffenna kitukola ki kitukwatako. Mbeebaza mwenna baganda bannange oba bannayuganda bannange mwenna abalabye ensobi eno ne musitukiramu era tuli wano ku Bulange ndowooza era mugirenge. Omulaba yagala kumanya ensonga zikwatiddwa zitya? Ensonga zino tetulese ekiwandiiko kyaffe eri Katikkiro kubanga Katikkiro ye gwe tulina otuusaako obubaka bwaffe asobole obutuusa ewa Ssaabasajja. Oba tetusobola kuyisaamu mu Katikkiro Lugaayu ffe kola kyaffe Bakatikkiro takola ki tamanyi. Naye senga bagaana okwetondera Obuganda senga bagaana okwetondera Obuganda zino gomesi zijja fuuka enjwenge zijja fuuka enjwenge kubanga tetugenda kuzikiza ate tetugenda kusirika nga batyoboola Obuganda era nga balinyirira Obuganda bwaffe. Yensonga eyo lwaki tukola ki ensonga lwaki tuliwa. Okay, oyo bamuyita Jack Bill ng'ava mu Bobby Diehards. Sky Soldier kosa abantu baagala kumanya kuba tukulabye kuko nga bakutte ate ne tukulaba era Mengo kize kityo okuba ng'oli wano abataka baffe ate bakera ku makya ne bagajambula ne baba kitiibwa lwaki bino bikakatako kikakata ku buli omu. Nze bwe nasirika nze kati nganze omunyawo bwe nasirika ate kigenda genda ewaffe bala prevention is better than cure. Natubadde tujja nga tuleta petition yaffe wano kite ne batukwata ne batukuba tear gas ne batukuba omugo kubalaga ne batukola buli kimu ne batwala mu kastodiya bwe wandegera naye bagenza okulaba nga tugenda kye batugamba olwedde ffe abavunaana bo ffe ate babavunaana era ne tuleeta petition yaffe tugituusizza ate Ssaabasajja Kabaka tukulopera omusenze yafukira ddala omutaka omusenze yafukira ddala omutuuze era nga yensonga lwaki tuli wano tulese petition yaffe tetuli bamativu kubigenda mu maaso tetuli bamativu kubigenda mu maaso mu ggwanga era nga kinkakatako nze okuvaayo nenjogerako kiba kinkakatako nze okuvaayo nenjogerako neyanziza kivudde ku kyokubanga oli wano ate nga wadde ku poliisi tubadde ku poliisi ewandegere ne wajja DPC nga babadde batugyamu naye nga batuyingiza mu
tuyinza okulaba nga bagambye Katikkiro agambye tuteebwe Katikkiro agambye tuteebwe era batuleetedde ku patro nga zezituwerekedde mpaka patro zezituwerekedde nze ne Segirinya Muhammad ne Nabila Nagayisempala Rodimeri ne tutuuka wano netuleetewa petition yaffe naye nga twagala obwenkanya twagala beetondera Obuganda Okay, so kadde kano ngenda kubatuusa ku geto speaker obwedda mumunsaba oba ku updates bakwagala bagala obanyonyole olina akantu kosibye mu mutwe omanyi abantu abatugoberera abamu si Baganda ate abamu Baganda kati baba bagala kumanya nti olwoteeka olubugo ku mutwe oba akabugo kiba kitegeeza ki mu Buganda. Okusookera ddala okoze statement egamba nti tulinako abatali Baganda tulinako abatali Abaganda. Muganda wange Sweet Apple. Yes. Zino ensonga tezikwatagana kuba nti Baganda, zino ensonga tezikwatagana kuba nti Banyankole, zino ensonga tezikwatagana kuba nti Basoga. Zino ensonga zaffe ffenna nga bannansi era Bannayuganda. Kyokulabirako mubadde wanene mulabye bannaffe, wabaddewo Abanyankole, wabaddewo Abasoga, wabaddewo n'Abalugwala. Kitegeeza ki nti ensonga etuleese wano ffenna etukakatako mu ngeri emu kuba endala. Emu ku nsonga lwaki tuli wano gye buvuddeko nnaku 2-3 emabega twalaba ekitongole ekikuumaddembe oba ekitongole ekyeyita ekikuumaddembe ekya Uganda Police wamu ne UPDF bagenda ne batataganya omukolo gwa b'ekika ky'Embogo bagenda ne batataganya omukolo gw'ab'Embogo gw'ab'ekika ky'Embogo Baganda baffe Emityana. Mu mbeera ng'eyo omukolo gwaliko abantu bangi, abafaaza, bapasita wamu n'abanzikiriza endala. Mu mbeera ng'eyo nga bwe kiri nti yenkola ya poliisi eya bulijjo bateekawo embeera y'okuba nti bawanyisiganya ebigambo wamu n'okuteekawo embeera y'okukozesa amaanyi oba tukiyita ekipawa abamu ku Baganda oba abamu ku b'ekika ky'Embogo naddala akikulira ssentebe w'ekika ekyo n'akubibwa tiyagasi abamu ne bafeitinga abamu ne bafuna ebisago mu mbeera y'okudduka naye ng'ebyo byonna lwaki lwakuba nti ekitongole ekikuumaddembe kyafuna amawulire nti Honorable Kyagulanyi oba Honorable Zaake bagenda kuba nga beetaba ku mukolo ogwo. Njagala so mu mbeera ng'eyo twalaba naddala ffe Bannayuganda oba Abaganda twalaba nga ekyo kikolwa kyakututyoboola, twalaba nga ekikolwa kyakutyoboola ddembe ly'abannansi oba Bannayuganda. Koffe katuteekemu engatto tugende e Bulange tubuuze bakama baffe oba tutwaleyo petition yaffe tubagambe nti bigenda maaso mu ggwanga mubiraba. Leero kiri ku kika ky'ab'Embogo kitegeeza enkeera kigenda kujja eri Bammamba ate tekigenda komooko kigenda genda enkeera oba mu Basoga Kingdom. Mu mbeera ng'eyo ne tusitukiramu tutambudde nga tuli peaceful nga tewaliwo muntu yadde n'omu gwe tulumiza. Naye nga bwe kiri nti kya bulijjo poliisi nkozi ya fujjo era muze mubirabyeko zi video nga tuli mu kulwanagana ne poliisi Kawempe ne ba Honorable Nabila nga tuli mu kulwanagana ne poliisi tugigamba nti munaye tuli peaceful nnyo, tewaliwo bizinesi ya muntu gye tutataaganyiza, tewaliwo muntu gwe tulumiza, wabula tuli mu kulaga butali bumativu bwaffe nga ssemateeka bwakikola ki bwakyogera. Munnange tebatuwuliriza wuuyo okakkana nga batukutte nga batutadde kabangali, abamu bannaffe bakyalina mu makomera. Naye nga bwe kiri nti kibadde kikolwa kya buswavu era nabo baswadde. Okakkana bannaffe bazze ku poliisi ewandegeya ne bateekawo embeera okakkana nga bakoze eki, okakkana nga batutadde. Ne tujja ne tuleeta petition yaffe Bulange, kya mukisa mulungi tusanzeewo Katikkiro era n'atusuubiza nti petition yaffe egenda tuuka direct eyo gy'erina okutuuka, nti tukooye bannansi, tukooye Bannayuganda naddala Abaganda wamu n'ab'ebika ebyenjawulo oba ne tribes ez'enjawulo eddembe lyaffe okutyoboolebwanga, eddembe lyaffe okutyoboolebwanga.
wabula ate era mu mbeera nga y'emu nekyewuunyisa nnyo nti olunaku olw'ejjo twalabye omwogezi wa poliisi omukulu Fred Enanga yavuddeyo n'ategeeza nga n'agamba nti abange poliisi yaffe tenabakuba ku muntu tiyagaasi just twali tugugumula abavubuka abaali balowooza nti Honorable Kyagulanyi agenda kubeerako eyo then empewo neefuuwa tiyagaasi n'agenda mu baki n'agenda mu bataka kitegeeza nti awo we tutuuse mu kaseera era ke kamu amawulire gabadde gaplayinga ne bazza kakiripu nga DPC yennyini ataddewo embeera y'okuwanyisa ebigambo wamu n'okuteekawo ekipawo oba amaanyi ng'agugumula abataka okuva mu mukolo ogwo. So eyo yemu ku nsonga lwaki tuli wano naye njagala okukomekereza nga nsindikira mwemwe n'Abannayuganda obubaka nti kino kyekiseera tekikwatagana kuba nti ndi musoka, tekikwatagana kuba nti ndi munyolo, tekikwatagana kuba nti ndi mu lugwala. Kitukakatako ffenna nga bannansi okulaba ng'ebikyamu ne tuvaayo ne tubyogerako nti bikyamu, sinakindi ne tuvaayo ne tulaga obutali bumativu mu mbeera yonna nga leero kye tukoze okuvaayo laga nti kino eno kikyamu. So baganda bange musitukireemu naddala nga mulabye ebyo ebikyamu kuba ssemateeka akirambika lunwe nti we have our right okuvaayo laga obutali bumativu ku bikyamu kasita bibanga bikyamu. Mwebale nnyo mwenna baganda baffe abazi medias ez'enjawulo abatwegaseeko olunaku lwa leero mu mbeera bweti. Senga mwatumwe temubaddeewo oba oliawo banditunyiza ensigo nga bweri enkola yaabwe kuba bino bye tukola tebabyagalirako ddala. Abantu baagala kumanya Oweekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga ensonga giwunzisa atya? Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga awunzisa agamba nti petitioni yaffe egenda kutuuka eyo gye tubadde twagala etuuke. Yes. Ekyo kye kisookera ddala. Era n'awunzika ng'era naye avumirira ebyo ebikolwa eby'effujjo ebitukolebwako. Wabula ate era saagala komoko njagala nsindikire naddala obubaka eri Buganda nti eno ensonga mugitwale nga eri serious. Mukimanyi bulungi nnyo nti ono omusajja okutufutubalako kubanga ffe essaawa ya leero Buganda bwe tusirika ku mbeera eno egenda maaso mu ggwanga bannaffe battibwa abaana baffe. Jangu boyi wange jangu Trinity. Essaawa ya leero bwe tusirika mu mbeera eno egenda maaso ey'okutufutubalako kitegeeza nti egenda kubeera nga nkola y'abano basajja kutukolako ffujjo banga lyonna. Tusituke baganda bannange, tusituke Bannayuganda, to raising up tugambe nti ekimala kimala. Neyanziza nnyo neyanzeeke Ghetto Speaker Namiro abuuziza nti olubugo lutegeeza ki oluli ku mutwe? Olubugo lutegeeza kungubaga. Ndowooza muganda wange Trinity akizeemu bulungi nnyo. Tuli mu kungubaga baganda bange, tituli mu ssanyu. Senga tubadde mu ssanyu twandibadde oba tukubyeko kanzu yokka nga bwe kiri nti ffe mu Buganda ku mukolo gwaffe naddala ogwa Buganda twambala makanzu. Naye kungubaga toyambala kooti, oyambala kanzu, newesiba olubugo mu kiwato. Kati nze amaziga n'ogagema ekanzu yange DPC wegundi agiyuziza neŋŋamba tekijja kummalira kansibeko olubugo ku mutwe numbe era message ejavaayo bulungi nnyo. Neyanziza nnyo neyanzeeke. Okay, kanonyeko muganda wange Serunkuma John Bosco. Oli fine? Wasegirinya Muhammad. Ogamba otya John Bosco? Era nfunye amaanyi nga Serunkuma John Bosco. Banga limaze nga ndi activist. Banga limaze nga nwanagana ne government ya Museveni. Abantu bagamba nti gokyasinza okubonaabona mu nsi muno. Kibangawo mbonyebonye nnyo nabo. N'olwaliro neewunyiza ndowooza ekinaatwala ono yafuuka omutaka kigenda kuva wano. Ekyo nkubuulira mazima okusookera ddala abakulu abali ku Muhammad Sekirinya fans page. Yes. Mbadde sinneeyanjula. Soka weyanjule. Nsooka nno okukulisa obulwadde bangamba olumbe lwali luntwala kulika muganda kama nansaasi. Ennaku zino tulina ebirwadde ebisinga covid anti covid gye bakomyewo okumupromoti nga ate tufuniddemu ndwadde. Yitibwa Serunkuma John Bosco. Neddira ndiga akebbiro jerengesa omubala oguvuga nti nabbosa mpawa ali mulise endiga nabbosa mpawa ali mulise endiga. Banno mu lunyiriri lwa mukulu gwe bayita Kiyingi emiti yaneeyo musingo
nga Mityana mu Busujju nga nva mu kasolya Kabosa era mu kitundu ekyo kyekimu nga ekika kyaffe kisibuka Kibaale mu Mawokota. Ensonga lwaki ntambula ng'Omuganda okutuuka awo nti olwaleero tetuzze mu byabufuzi newakubadde ndi wa people power oba omulala ayinza okugamba ndi munnabyabufuzi naye seeyanjudde nga kansala seeyanjudde nga muntu mulala yeegwanyiza ekifo kyonna ekituleese wano leero kulesitwalinga oba okuzza obujja ekitiibwa kya Buganda tetuzze kunyuma bunyumi makanzu nga bwe nyambadde leero nedda tuzze wano okuteekayo okuwoninga simanyi mu Luganda nyinza kukiyita butaazi okuteekayo okuwera okwewerera abo abasoomooza oba abalumbagana Obuganda. Ebintu bingi bizze bibeerawo mu Buganda oba mu ttaka lyaffe lino naye nga tutunula butunuzi ekyaliwo ekyasooka we yadde tulina kye twakola naye kye twakola tekyamalawo bizibu wabula kyatereza abantu abamu ebizibu ne byeyongera era abantu abamu we weetegereza obulungi abaalinga batugamba nti ensonga zirina kuba bwe ziti kati ate basirika busirisi kitegeeza nti baatereeza abantu abamu obuzibu ne bugejja bugezi ekitulese wano gwe buzibu ogwo ogwagejja obuzibu ogwatuusizza ono Bob Kagalula eyava eri mayiro 3-4 okutuuka okulumbagana omutaka Kairaga Jule emugulu mu Mityana n'aluubirira okumugobera ddala ku ttaka kwawangaalidde emyaka egisoba mu 7. Kabonero nnaako si kakugoba bugobi omutaka Kairaga Jule kabonero kakugobera ddala abaana ba Buganda oba abataka ba Buganda ku ttaka lyabwe banoonye gye banaagenda ewala ate tunaagamba kimunnaabwe embeera eno mwe tuli etulaga nti gye tugenda gw'ate oba omutaka ow'emyaka egyo taweereddwa kitiibwa n'abakulu abakulembera enzikiriza batyoboddwa okutuukaawo naye ate olwo wano we tugenda nga tuseseetula oguzibu okuwangadde emyaka 35 mu ntebe oguzibu ogukulemberamu poliisi oguzibu ogutuma amagye okukola ebyakolebwa emugulu oguzibu okukulembera palamenti oguzibu okukulembera buli kitongole ekiri mu Buganda. So kitegeeza nti we tugenda wano mu kugoba oguzibu guno era mmwe abaana ba Buganda mwenna mbadde njogera ku wali ne ŋŋamba nti abasoga bwe baba basazeewo okuwagira Honorable Robert Kyagulanyi abeene Bunyoro ne basalawo owagira Honorable Robert Kyagulanyi abalw'enzululu ne bagamba tuwagira Honorable Robert Kyagulanyi fe Abaganda tetugenda kuwagira buwagizi nkunga Baganda wano kati tuli ku ttaka lyaffe wano tuli waka mbayita abaana ba Buganda mwenna balinga batuwagira fe tuteekewo migongo omwana ono ayimirireko abuukireko atuke mu ntebe eri gy'anaayimiriramu okukomyawo ekitiibwa kya Buganda okukomyawo oba okussa mu nkola ensonga ssemasonga 5 ezo okulaba nga Obuganda buddamu ate okutunuulirwa ng'ensonga mu nsi eno Uganda oluvannyuma lw'emyaka mingi sina 35 gyokka omukulu gyatukulembedde oluvannyuma lw'emyaka 95 okuva gye twafunirwa obwetwaze tekibangawo n'omulundi n'ogumu omwana avudde ku ttaka lya Buganda wano okukulembera Uganda newe gwandibadde emyezi 2 oba nze nerabiddemu Apollo oyinza okunzijukiza naye kye nnekakasa obulungi tannabaawo tufunye omukisa gumu tetugenda kuddamu kubufuna tulina omuntu omu ayina buli kyekitwala ayina buli ssemateeka kyamubanja ayina ate era okumanya okwekika kyonna okukulembera Uganda ng'ali wamu n'abo abaana ba Buganda abaweereddwa ne batafuna mirimu ng'ali wamu n'abo abaana b'ekyabazinga abaweereddwa ne batafuna mirimu ng'ali wamu n'abo abaana b'ebunyoro abaweereddwa era ne batafuna mirimu ng'ali wamu n'abo abaana b'erwenzululu abaweereddwa ne batafuna mirimu ajja kusobolera ddala okununula eggwanga lyaffe aliteeke mu pozishoni enassaamu abantu abakulu ekitiibwa enassaamu abakulembeze ab'ennono ekitiibwa enassaamu abakulembeze b'enzikiriza ekitiibwa so tulina omukisa gumu gwakuteerawo Honorable Robert Kyagulanyi Mugongo awalampireko atuuke wali waggulu wanaasobola okumalawo gano agazibwa agatumye wano gonna agatuleese nga agatta bannaffe agatutte bannaffe ekitali agatutte bannaffe eruzira ne muziseefa house wonna so mbakubiriza abaana ba Buganda mwenna gye muli ensonga ezo ze tulambise mu kiwandiiko wano bwe ziba nga tezitunuuliddwamu temudda buzzeeyo okwetuulako
mpuli n'akategeezebwako wano wetuli nti ekigenda maaso Emityana ate era nakyo kyanjawulo bo ate balumbye bulumbi ki balumbye bulumbi poliisi y'Emityana so no ffe kati tukyali ba mirembe leero nsanze Apollo ndi wa mirembe omanyi byentera okukola naye singa ensonga ezo teziteekebwa mu nkola oluvannyuma lw'ekiseera mu bwangu ddala tugenda kwekolamu omulimu ng'abaana ba Buganda ng'abaana abakulidde wano ng'abaana abakuliziddwa ettaka lya wano okulaga obutali bumativu bwaffe ate ku luno tetugenda kulwana kujjawo bujja kizibu mbusima abaleete bobu wa musibe simanya CDF yetonde simanya omukulu oli tetumulonda kuba talespectinze Buganda tugenda kulwana kujjawo guzibu nga twenkalejinga n'abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo nga twenkalejinga n'abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo bitwegatteko tujjewo obujja buzibu ogumazeewo emyaka 35 nze ndabanga ye solution yokka gye tulina okusobola okutereeza ensi yaffe ate era n'okuzzaawo ekitiibwa kya Buganda neyanza nnyo omuganda wange sijja kuba mwogezi wa lunaku abagoberezi ba Segirinya Muhammad Fans page balina bingi ebyokulaba wano ndowooza tutera kuyingira watu wano wanjawulo najjanga wedda nga nkyasoma nga ndi mu nkoba za mbogo wajjanga kyali mu nkoba za mbogo kati nno nganze kaana kambaata lwakuba erinnya lyange baali onoona nze wembeera wano mba mpulira nga njagala ntuule mu ttaka njagala nkole buli kimu kuba mba proud si kya bulijjo nkumbe ate era nnyimbe n'ekitiibwa kya Buganda bano abaana b'ennansana boolaba naye baana bamu kubagamba nti ffe ekijja kino kikujja we tugenda mu mwaka guno tobola twayise nabo nono ayitibwa Yisa bonna gano gamu ku majja ate bana ate bo bawagizi bo bawagizi bansi balwanyi bansi ya fighters era be bamu kubagamba nti singa ensonga ezo tezikolebwako leero tuze bataano mukaaga kakati ate ensonga zino zitakolebwako tetujja kujja eno nansana oluguudo olubeewo yima tujja kuba terukyakola oluguudo olw'ekazeeri lujja kuba terukyakola n'olw'ekampe lujja kuba terukyakola ki tugenda kuzisima Kyagulanyi alizizaawo ng'alumula eggwanga lyaffe tweyanziza nnyo muganda wange tweyanzeeko webalire ddala muganda wange oyo Sserunkuuma John Bosco atamutya gwe ntya naye nga tukyali wano ku Bulange Mmengo era nga twagala okutegeeza gwe muganda nga atulaba era atugoberera nti ensonga tuzikutte kannabwala tuli ku nsonga za Buganda naawe bonna bonna abayisibwamu olugaayu omulundi guli bwe twali tuli Emityana awasibuka ekika ky'ab'embogo so embeera bwetyo bwe yali naye nga njagala kubategeeza nti ensonga zonna zitambudde bulungi Ssaabasajja Rather Katikkiro ekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga ensonga azikutte bulungi era ekiwandiiko ekyabadde kireeteddwa olunaku olwaleero agambye nti agenda kukyekkenneenya agambye nti bamuwe obudde akisome kubanga nabo baatutya obudde okubeera nga bakiwandiika so n'abagamba nti agenda kubeera nga akituulamu asome ate bw'amala okusoma alyoke abaddemu so ndowooza nti atuzeemu bulungi era nga obudde bwonna tulowooza nti wajja kubeerawo ekyenjawulo ekigenda okubeera nga kikyuka wajja kubeerawo ekyenjawulo ekigenda okubeera nga kikolebwa era ensonga zijja kubeera zonna nga zitambula bulungi mugamba mutya mwenna Abaganda bali ku peegi eno nga mulina emiziro egy'enjawulo gye mweddira musobola okubaako musobola okugamba nti nze ndi wa muziro bwe guti nze ndi wa muziro bwe guti kubanga eriyo bannaffe abali kuno nga mukozesa amannya ag'enjawulo naye nga temulina emiziro gyammwe era nga Baganda bammwe wano kwebali kuba mu Buganda tukimanyi bulungi nnyo nti ow'omuziro gwo abeera muganda wo ne bomba temuzaalibwa mu ndeemu naye kasita abanga wa muziro gwo oba tosobola muwasa oba tosobola kukola ki so kibeera kikulu nnyo waliwo wano omuganda waffe atwegasseeko taata amannya go gwani ndi omu ku baana ba Buganda abakuzibwa n'empisa nga ndi omu ku bantu abawagira obwa Buganda kikumi kikyennakyo nga ndi omu ku bantu abanyiivu ku kikolwa ekyakoleddwa ku Sande olw'ekika ky'embogo Emityana nze nganze Muhammad Byansi nzize wano kulaga obutali bumativu bwange eri abasajja ba poliisi abakola ekikolwa ekyejjoogo ennyo ku bakungu ba Ssaabasajja Kabaka waffe owa Buganda aweebwa ekitiibwa buli muntu yenna mu nsi muno nga si mu Buganda wokka nga si mu Uganda yokka wabula mu nsi yonna abantu bonna bamusaamu ekitiibwa ku kikumi kikyonnakyo naye wabulwa abasajja olw'okuba nti bo bayambadde yunifoomu balina emmundu ne bafubutuka eri ne bakuba omukka ogubalagala ku bakungu baffe kikolwa kibi nnyo era tukivumirira ese kuvumirira yenna tusaba
RDC alikulire, DPC alikulire, ne DPC naye alikulire. Bamala okulikulira batwalibwe mu mbuga z'amateeka. Tuyanzege. Okay. Tikadeze Muhammad Byasi nga nange ndi omu ku bantu abeesimbye okukiikirira ku bantu baffe wano aba Kampala Central nga Road Councillor. Yes, muganda wange bosa ng'osinziira USA naawe nkutumiddeko ogambye nti weddira ndiga webale nnyo okubeera nga olaba bosa era nga oli ku the team the updates online page era nga gwe mukama waffe nkutumiddeko muganda wange mu mbeera ey'enjawulo. Nze ndi musajja munyankole nno neddira nti naye ekikwatagana ne Buganda nange situula teno ffe tukulidde wano mu Buganda era mwe tusomedde mwe tukoledde emirimu gyaffe zadde baffe mwe baguze amataka mwe bazimbye ne bwe twali nga tukyasoma twabeeranga mu Nkoba za Mbogo. Nkoba za Mbogo ly'eggye erikuuma Kabaka wano mu Buganda lwakuba ennaku zino ebintu bigenda bikyuka naye Kabaka ati yakuumibwanga mundu. So naye nga mbatumiddeko ab'engeye waliwo bendabyeko abagamba nti bo bango namwe mbatumiddeko ab'Emmamba Gabunga namwe mbatumiddeko mwebale nnyo ddala kubeera nga mugoberera ndowooza musobola okubeera nga mulengera abaana ba Buganda abavuka ba Buganda batuuse dda abavuka ba Buganda obalaba nti batuuse dda bali wano bambadde ebinagiro gyabwe emitega nsowera bagezaako okubeera nga balaga embeera nga bweri nga bwe kiri nti babeera wano embuga so babeera nga basanyufu nnyo naddala nga ensonga zaabwe zikoleddwako mu mbeera ey'ekintu ekikulu. So nkakasa sooke tuveeko ku katono nate era tujja kudda ongera okubeera nga tubaweereza naye nga mwebale nnyo okugoberera. Nze Apollo aliho aka Sweet Apple Word Updates online page. Kasubire nti buli muntu wali ali bulungi era at least mulina kye muyizeemu olunaku olwaleero oba oliawo n'emitima gyammwe muli basanyufu nti at least ensonga eyalabikibwa ku mawulire waliwo weeri. So bwe kityo bwe kiri mbaagala nnyo kambagalize olunaku olulungi Mukama Katonda abankuumire abawe kye musinga okubeera nga mwetaaga. Bye temwerabira mission 221 nga Robert Kyagulanyi Sentamu aka Bobi Wine. Mugira mulinze okubeera nga muvaako Mr. Update azze walwanga me Sweet Up. I like the way you play your politics. Webale nnyo mukwano gwange Daisy. Mr. Update atuuse embeera bwetyo bweri muganda wange atulaba webale nnyo okubeera nga mugoberera omulodi wa Kampala oyo gwe mulaba awo omulodi wa Kampala oyo gwe mulaba awo onalebo waffe naye wuuyaawo onalebo waffe naye wuuyaawo Anaye mulindeko Alona ali buguddeyo mbadde njagala kufaanyi yakivaayo kakameraku Banange tuberemu. Chiza. Chiza. Jangu wano imire wano. Wamala.
I'm looking you. I'm looking you. Mwenna mwogere luzungu wano ku Bulange. I'm looking. So embeera bwetyo bweri abwe mulabaawo be bamu ku baka ba parliament. Yes, embeera Peace Sylvia nkutumidde. Peace Sylvia nkutumiddeko. Kutumiddeko Peace Sylvia. Kasubire nti oli bulungi. Bankutte bubi batya gasi batulugunyiza naye ate era eventually netuba nga tusobodde okubeera nga patrol zituvuga ne zituleeta wano ku Bulange. Olwekyo amaanyi ge tutaddemu okuwana kwe tulwanye era kwe kuvuddemu okulaba nga tusobola okulaba ni Katikkiro ne tuwandingayo ekiwandiiko kyaffe ekyemulugunya ku nkola ya gavumenti embi ey'okutulugunya abalyoyi b'emyoyo, ku nkola ya gavumenti embi okutyobola bannaddiini, era tumanyi nti complaints zaffe zetutaddeyo zigenda kubeera nga zitunulwamu. Abantu abo abakuba tiya gas obalyoyi b'emyoyo babenga bakwatibwa immediately. Nolwekyo ezo demand zaffe tuzisaddemu ekiwandiiko tukiina wano. Katikkiro atugambye nti mu nnaku ntono nnyo ajja kuba ayita olukiiko lwa Buganda ensonga ezo zongere okubeera nga zigayizibwamu ate nga bwateekawo ne pressure okulanga abantu abo abakola effujjo lino bonna bakwatibwa babenga amateeka gabavunaana. Mukulikeeyo Lord Mayor kulikayo tukulabye bakutadde eri wansi ng'olinga bakufudde ensawo ya buwunga ne tugamba Lord Mayor waffe. Kyenjagala kwe kugumya Obuganda kyamaanyi tegatandika na bangi naye kano kabonero akabalaga tetwetiridde singa twetiriridde netugenda tusooke tukuŋŋaanya abantu 800 tiwe tunatambula singa kino tukituuse. So abali eyo mwenna mugume, abali eyo mwenna mwambala amaanyi, abali eyo mwenna mube bavumu abakyala mube bavumu. Bw'osiba busuuti n'enywera ogisiba kirwanyi nga bwenkoze ogisiba nga tesobola kusumuluka ng'embeera yonna ebikooyi binywevu. Era mbasaba abakyala tweyunge ku bavubuka. Bakyala bannange olutalo teruliiko muvubuka, teruliiko mukadde, teruliiko mukazi. Tube bumu. Nsonga ki ebadde nnene nnyo gwe lwaki bakutte mangu tugenza okulaba olukabanga ensonga ebadde kyawo obadde omaze tutuuka oba obadde tonnatuuka? Tubadde tutuuka kuba tubadde tusa baffe twasazeewo tugenda kukola kimpowooze nga Katikkiro bwe yatugamba nti tukole ekintu oba ekintu okikkiririzaamu nga tebakikase okeera bukeezi n'oganze kata ndage obutali mu mativu. Lwaki tetwajjidde mu motoka? Kibi nnyo okubeera nga buli kimu tukikola nga abeekweka. Lino okuwanga lyaffe tetuyira kwekweka. Nekyova tuvuddeyo tubadde tutambula misana kyere naye okulaga n'okuteeka ku ttaka lyaffe obunyiivu bwaffe n'amaloboozi. Emisinde egyo buli bw'olinnya ku ttaka kitegeeza nti ttaka lya Buganda nkulaze nti ngenda kulwanirira, nkulaze nti siri mu mativu, nkulaze nti sijja kutiiririra. Era olwaleero abavubuka ffenna abakulembeze abavuddeyo olwaleero fe tutadde emisinde gyaffe era ettaka lya Buganda liwulira. Omukyala waali nnyo tugenze wakazi kazi we Bashir oli otya kulikayo nawe bakutadde kabangali? Bantadde kabangali kubanga bwe bakikola ekintu omuntu omu gwe tukkiririzaamu awamu nange babeera bantusizaako buli azaamanya. So bannange abatuusiddwa mu mbeera eno manyi nange kibadde kinkwatako butereevu mu ngeri efaanaganako bwetyo naye nga tumanyi gwe guno omuwendo gwe tulina okulabika nga tusasulira ku lw'eggwanga lyaffe. Ffenna tukimanyi nti Buganda bwe bayuuga, Buganda bwe bateteredde obukosi n'eggwanga lyaffe Uganda libeera lirina okusomozebwa okw'amaanyi. Naye olwaleero tufunye essuubi bwe tusinkanye Katikkiro wa Buganda, tufunye essuubi n'okuba abagumu nti oba oliawo ensonga Ssemasonga naffe ng'abaana ba Buganda zetwaddeyo olunaku olwaleero zinaateekebwamu ebirowoozo ebinene ng'olukiiko lwa Buganda lutudde. N'ekirala tukoze ekyafa era kigenda sigala mu byafa kigenda kusa omwezi 2 omwezi ogw'Okumi mwaka 2020 abantu abakulembeze n'abakulemberwa bonna beegatta wamu ne bavumirira ekikolebwa ebitongole ebikuumaddembe birina okukuuma bannayuganda ne bavumirira ebikolwa eby'okukwata abantu n'okubatulugunya mu ngeri efaanaganako bweti. Tulowooza era tukkiriza eno egwana kubeera nkola erabula abalala bandyagadde okulabika nti bakola bye bimu.
tulina okukkiriza nti message yaffe obubaka bwaffe bwetusindisa olwaleero bugenda kuyingira mu matu gaabwe ate butule mu mitima gyabwe nti bwe mubaako okusoomooza kumutuusa ku bantu mu ngeri y'obulyazaamaanyi abantu ba Buganda abantu ba Uganda tetusobola kusirika era tujja kugenda mu maaso n'okukola enkola efaanaganako bweti oba oliawo n'okusingawo ate nga tuyita mu mirembe okulwanirira okufuna n'okukuuma ebyo byennyini bye tuteekeddwa okuba nga tubeera nabyo. Batugamba essaawa zino Mityana naye eri ku faya. Kawempe nayo gerese ku faya. Kawempe eri mu mbeera ejjudde okusoomozebwa gye twatandikidde Kawempe ku mbuga ya Mituba 3 wennyini we twasimbudde paka ku bigere ebituuse wano. Nabagamba nti tujja mu kuleeta obukulembeze mu Kawempe South n'ekitundutundu ku kusoomozebwa kwa Uganda kwonna. So bannaffe abali Mityana bye baba bakoze be batyo, abali ewa Mukwenda, abali Masaka Mbuddu n'abalala g'emaanyi ge tulina okulabika nti twogerako era bwe bagamba amaanyi g'abantu baali bategeeza kino kyennyini kye tuliko olwaleero. Ab'Ekawempe obagamba ki essaawa zino? Bali abagenda okukulonda kati be tugamba. Ab'Ekawempe olwaleero ensonga z'okulonda twagadde tusooke tuzitaye ku mabbali. Kuba tosobola kugenda ku byakalulu k'Ekawempe nga Buganda eyubuga. So abantu b'Ekawempe ensonga ezo olwaleero tugamba tukozesa obuvunaanyizibwa bwe tulina okulwanira bye tukkiririzaamu. Tetujja kunyumirwa kugenda mu paalamenti ng'Obwakabaka ng'ewaffe amayengo gatukuba. So ensonga eziriwo olwaleero si za byabufuzi, ensonga eziriwo za kulwanirira nnyaffe. Ate si Buganda yokka era Munnayuganda akitegeere. Luno olutalo terukoma wano mu Buganda. N'omuntu ne bw'abanga ali Busoga nga alyazaamaanyiziddwa bwe kinaagwa ettoolo tujja kugenda tubalwanire because ffenna tuli community tuli abantu abaawamu tetusobola kusirika nti lwakuba tuli mu Buganda nga batulugunyiza Bannayuganda abava mu bitundu ebirala. Tweyanziza nnyo tweyanzege abo nno be bakulu abava essaawa zino be bakulu. Embeera bwetyo bweri muganda wange ali ku the updates online page abagoberera Segirinya Muhammad kansubire nti buli kimu kyonna mukirabo era nga kitambula bulungi. Njagala kubategeeza kutwala omukisa guno okubategeeza nti at least olunaku olwaleero waliwo ekyenjawulo ekirabiseewoko tufunye okuddibwamu era akadde konna tugenda kuba nga tufuna ekyenkomeredde ku mbeera eno oba mu mbeera endala. Tetwagala spokesperson twagala nyinyi abeeyo naye nga jago bagamba eno ntandikwa butandikwa tugenda kuba nga tulaba ntiekirashiwa nti Uganda ne Buganda tetugenda kukkiriza jjogo libadde ligenda mu maaso era entandikwa mukirabye nti tutaddewo embeera ate etali yakuba nti kuliwawo oba tiyagaso bikiwabula embeera ey'emirembe ne mulabye obatidde. So njaga okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro nti amaze n'akakkanya abasajja b'abasirikale abadde bagezako okututeekako embeera nga batugana okuyingira ewaka kubanga twamire tubeera waka kanotandikwa tugalira ebweru ate oba yagala kuteekawo embeera naye akakkanye abasirikale bakakanye ne batukiriza ne tuyinga. So kyanga tutegeeza Bannayuganda tutandika butandisi kino tugenda kuzikiza tukoye ejjongo ngaffe abavubuka kati kyekiseera tukyekwatiremu kubanga nga Ssaabasajja Kabaka omulembe guno tukwasa. So that's why kyobera twekunga abavubuka bangi nnyo bannaffe abamu babasibye era tugenda ku nation tukifolowinga up nabo babajjeyo n'ekira twaga okuyita bano abavubuka bonna bakyali abakyali mu kutiitiira baveeyo kubanga ffe abagenda okununula eggwanga lino kubanga tukimanyi nnyo eggwanga liri mu busibe mwebali nnyo nga tonnavaawo awantu nga tonnavaawo awantu awo abalaba Maapu Media TV n'abalaba emikutu emirala gyonna batunuulira ekkanzu nga mugisibyeko ekyayi bubaka ki obuli ku kyayi ku kkanzu naye nga tubulolabanga ekkanzu tekuli kooti obufunze omanya tubeera mu nnaku tuli mu nnaku kyova olaba tetwambadde mataayi tetwambadde kooti etusibyeko ekyayi kitegeeza kubanga kungubaga tuli mu kungubaga okulaba nti Uganda twalumbiddwa ate si gwe gusoose so kati tuvuddeyo nga ffe abavubuka Abaganda okulaba nti tuyimiriza embeera eyo ate si mu Buganda bwokka wabula ne Uganda yonna tuyita buli muvubuka yenna wa Uganda eno ensonga si Abaganda yokka wabula ensonga ya ggwanga okulaba nti nno abasajja bano batujooze nnyo kino bakikola bazze bakikola mu kingdoms ez'enjawulo omwalaba kye bakola e Busoga omwalaba kye bakola enowa bazze babikola mu bintu bingi. So tulina okulaba nti twekolamu omulimu ngaffe abavubuka ba Uganda okulaba nti abasajja bano eno barespectinga culture kubanga ffe tuli basajja ba culture tetugakiriza basajja bano simanyi oba baavaawa tebawa culture kitiibwa mu Uganda kati ngaffe abavubuka kitukakatako okulaba nti situkiramu okulaba nti principle eyo eggolo n'ekira kirego otegeeza Bannayuganda kino tetuze mu byabufuzi yes nze president wange addako ekyagulani Center mu His Excellency wonde tuze mu byabufuzi kuba bayinza ogamba mubiru bazze mu byabufuzi tuli mu byabufuzi oba tetulina nkofiira yonna tetulaga simbo yonna eraga tuze mu byabufuzi tuze mu nsonga za Buganda ate eggwanga kino wenkubira omulanga buli muvubuka yenna gyali tuve mu tulo lino eggwanga mu abalina okulirwanira lino eggwanga lyammwe temulowooza nti waliwo omuntu agenda okuva eri abalwanirira
musubire mu butulo muzuukuke mujje tulwabe nti tununula eggwanga muzaako ki ng'omaliriza tugenda batubagamba kubanga twagala ate kulaba tutuuka ate n'abakulembeze b'amadiini ate nabo tubatwalira obubaka bwaffe kuba kati webyatuuse tugenda tutuukira buli sekita yonna kati twagala kutuukira bannaddiini nabalina okuvaayo ne boogera ku nsonga eno tetukyagala abantu beetiitira abantu basirika eno eggwanga bwe lyatuuse buli omu alina okuvaayo n'abaako kyayogera ate tulabe ekiza kyetugenda okuza ku bbanga litali awala nnyo mugenda kulaba ekigenda okuddamu tweyanzage oyo ye honorable Mubiru so embeera bwe tubiri omuganda nga atulaba ali ku the updates online page munzikirize ate mbasibule nate tujja kuba nga ate tukomawo tusobole okutereeza kimu kigenda mu maaso nga bali kulaba mubadde balabi balungi mbeere bulungi bweranga